Jabuvuddeko ensi yonna yalumbibwa ekirwadde kya coronavirus era ensi zonna kyenkana mu ggwanga ne zibanga zigenze mu lockdown. Mu Uganda twafuna lockdown twali tumanyi nti byakusaaga ne tugendako omwezi gumu, omwezi ebiri, emyezi esatu, amabaala obutale ebyentambula byasannyalala naye mu kuggala amabaala mulimu abantu bangi bakosebwa. Leero nkuletedde Niko yaliko nga y'omu ku batesitesi ba zi night oba ziyite hostinga nights mu bbaala era ebbaala ez'amaanyi wano mu Kampala zonna wazihostinganga hostingawo nights. Twawulirako nti walokoka kasabaggala amabaala embeera n'ekaawa n'osalawo okulokoka. Nedda SB4 kasooke mbuzeeko bafaanizi bange bana mbalamusizaako bafaanizi bange gye muli mwena mbagala nnyo naye salokoka lwakuba covid bwe yajja no. Actually nalokoka nga covid tenatandika nga tetunayingira mu lockdown we nalokoka. Tuwire okumanya amanya yenze Teta Nicole naye agaddala Teta Nicole gegana gabadde muki mu Facebook gembadde nkozesa nga ku stage, let me call it a stage, but amanya agaddala bampita Janet Mpesi. Teta Nicole. Yeah, Teta Nicole. Nakoma okulaba twali ku balakiri wano ku zit waba nomads. Yeah, nakolera ku nomads. Nakolera ku nomads nga kolera yo lwa Saturday jiweke sato. Jiweke sato. Gakitegeeza. Kigambo ekyo nange sikitegeera batu abuwiri nya lya night. Naye nga bajuyitanga jiweke sato fa bagitandika the Queen Bees. Actually nga nchali mu Queen Bees. So fa bagitandika. Queen Bees nga bakola ki? Mwale mukola ki? Queen Bees twali tukola bingi, twali tu hostinga nights. Actually nze nga sina kivaamu nga tu hostinga nights. Ebirala sometimes nga tukola zi parties, house parties, events, yeah. Kati nno omayula kinseka nga nabira ddala nti tekisoboka. Kisoboka. No, omuntu wakutunuulira bw'ati tulengera zitatu okuvaayo noga nti oli mulokole. Really nze nyinza okutakikkiriza nze nganze omuntu ali eyo mpozi nga twakasizza nnyo era programu eno egenda kuwa ekyokuyiga. Tugenda kuyigamu ebintu bingi nnyo olumu tukkirize n'ebitasoboka kukkirizikika. Olwo tutandika tutya? Tutandike ku life yo nga oyingira hostinga zi nights. Okuyingira hostinga nights, first of all nakiyingira nkyagala. Actually nakiyingira ntya nakola journalism. So but then nga wali nga tusomera tugamba tulina okwebrandinga first. So nakiyingira nga it was part of branding myself nga njagala ne branding nfune erinnya kitegera. But then later on nendokoka nenkivaamu. Leta tulagala okukiyingira. Sigamba nti kwebrandinga kwe kukiyingiza ekintu. Ekintu ekyo nakiyingira by the nga nkyagala nnyo. Sinti nagenda mu nga sikyagala nali nkyagala nnyo. Ne munayo ebintu bikyuka. Byakyuka nendoka nenkivaamu. Kati njogera ku Mukama. Omanyi omuntu ali eyo bangi twagala okulokoka. Naye olokosa otya? Bangi tukola ensobi mu butamanya. Ffe tulowooza nti tuli mu makubo matuufu. Abamanyi tukola ensobi nga twagala okufuna oba ku ssente. Kati tumaze okubala kyankya. Oba what next? Gwe mu kuyingira wajja ozze kunoonya ssente, wajja ozze kunoonya linnya, twagala kumanyaawo. Ebintu byali bibiri. Ekintu kino nakiyingira first of all nga njagala kukola erinnya. Kyekyali ekisooka. Then ekyokubiri zaali ssente definitely. Kubanga abaana abali mu hosting bafuna ssente nnungi. Kubanga abaana abali mu hosting ekitono nya mabaala gabasasula 1.5 per night. Just a night. Ngolo ky'amaanyi. Anti kati era baba bakola emirimu gy'amaanyi. Definitely bwe bakuwa night, tebakuwa night ng'erina abantu. Bakuwa night ng'eri dull. Nga ne bw'ogendayo mu nnaku ezitali ez'okuhostinga osangayo ng'abantu nga 5 6. Naye bwe bakukwasa night eyo, gw'omanyi obukodyo bwonna bw'olina ogihostinga n'ebeera nga ojjuza ekifo nga kikuba nga night eri full. Kati gwakozesa bukodyo ki? Oba najjako ku night yemu. Sitala kugenda nnyo mu mabaala naye sometimes obeera ne bakyali onaga tugendeko ku wano. Tujja night yali ekutte. Bukodyo ki?
gwe wakozesanga? First of all kati SB4 mu abatuyambako mu kintu kino mutuwa interviews obukitegeera obeerako ne mikwano gyo naddala bano abaana abalina followers ba bloggers batuyamba nnyo batuyamba night season ne bazipushinga so nekikwatayo kyova ne sente babadde bagabanga nnyingi abaana baba sente nnyingi kubanga oba olina engeri gy'okigattamuko wali waliwo ebibuuzo bino bingenda okubuuza nawulirako bagamba nti abamu mufuna kati nga ggwe n'ofunayo ne Sandra mufunayo n'abantu abalala ne mwambala buno kati ng'otuuka wali kasitoma nga kko okuba alina okujja kituufu? Nedda bwe kityo si bwe kiri. Omanyi omulimu guno gwa hosting naddala ku bakyala guleeta image mbi ekyo kyo kituufu naye nga abaana ba hosting munaye si bwe kityo bwe kiri just okwambala engoye nnyimpi it's like kiringa obeera sexy bwe tukiyita like you have to olina okubeera smart naye si nti buli omwana ayambadde ebimpi ate abagenda kola kinti agenze mu maaso g'omusajja no it's not like that so kibeera definitely kati abantu abakola amabaala bubanga oli host you have to be sexy kitegeera okwambala obuno olina okwambala obuntu obumpi oyinza ogenda nga tuyambadde ebimpi naye binyuma ng'oyambadde ekinze nga nze before nga nkyaliyo kyovola abasinga bambala bumpi waliwo n'abajja out still naye nga bambadde obumpi nga bw'omanyi era ebintu by'amabaala buli ekifaananyi kirimu ebitubeera mu mutwe olina okwambala engoye nnyimpi obeere smart. Tutunuulire Nicole nga yambadde akampi wakikola ng'otya tugeze nga kasaba badda kwa sente ne zigwa wakikola ng'otya ozijjawo era still esente ozironda naye sente tezitera kugwa mu bbaala nti esente ozigyewo nate wabeerawo n'abaana b'obeera nabo bano abaana b'otambula nabo ekintu bwe kiggwa ng'oli host omanyi host bw'obeera mu host ng'oli mu bbaala obeera nga olina class endala gy'oli mu bayira sometimes tubeera n'abaana be tutambula nabo abagamba nti isimu yayitaga kucharginga biki alina byakuyambayambukaawo naddala ng'ekyoya ati nno omuntu ali eyo ekigambo host ayinza okuba nga takimanyi nga omuntu ali eyo alowoozaamu ebintu ebirala nga bino wammanga nti bagenda okuwa nayito gihostinga ku bbaala tugeze nti bbaala ki nti nomads olina okuba n'abasajja ekitaka wansi w'abasajja 1,000 ng'ebya nga bonna ba boyfriend bo kati gwe nobatetenkanya bawuleza zi message nti mujje wano leero kati era mu night ezisinga kamalayo mbu mu night ezisinga mutera okubaamu eŋŋoomi n'okwasa amacupa n'okwekubakuba definitely ebintu by'amabaala of course abantu babeera banywa omwenge tebanywa amazzi babeera banywa omwenge so ekintu ekiri oba oli mu bbaala nga onywa omwenge definitely obwongo butuuka ne bukyuka n'obeera ng'oli high either ng'otamidde so ebintu by'okulwana bibeerawo mu mabaala naye tekiva nti ate kyavudde ku host abaana ba host by the way abasinga nze nga bemmanyi benkoze nabo ate abasinga tebabeera n'abasajja bangi bali okitegeera naye omuntu lw'obeera nga olina emikwano mingi okitegeera ng'olina emikwano mingi ng'ate basajja abasinga babakuwa bwe batyo naye kubeera n'emikwano mingi nga basajja tekitegeeza nti bonna bakwagala no it's not like that kuba wabanga just mukwano gwo ne bekuba amacupa ne balwanagana bw'aba mukwano gwo anti kati nga okulwana kuvudde ku host it's rare anti yabayise ate wampise ate kati oli wali n'omuntu omulala no bwe nkuyita nga nkuyise nga mukwano gwange ojjanga mukwano gwange bwe mpita omusajja nga manyi nti oyo omusajja tweyagala oba nti bawange oba boyfriend wabeerawo respect gy'oteekawo era bw'oba oyise wakimanyi oyo munaye baawa gundi so ebyokulwana tebibeera tebiva mu kulwana nti beeyagala okay ali ku SB4 MEDIA tugusa ensonga ndi ne Nicole mwenna abasinga nyoba ennaku zino babeeta basire queen abasinga basire queen we Kampala wano mumumanyi mwana mwalona atabadde mabaala zawusi parties kwegamba buli wamu abasinga mumumanyi naye tukitwale nti abavaamu wakola mabaala ngame ko butuukiddwe bikoowa actually natandikira ku motomoto gaba nengenda ku nomad yeyanzija ku motomoto nakola wombi the same time nga Friday mbeera ku motomoto nga Saturday nomad then nenva ku bwe nava ku motomoto
yali Friday levels lonje kololo nempa Friday yabwe era nze yagitandikawo fa bagitandika levels nga tenatandika then yali Friday na still when ava ku nomad every Saturday nengenda ku Starbucks ebunga usually naberanga ne nights bili na week nengenda ku Starbucks nengolera ku Starbucks ne ku levels like Saturday mbera ku Starbucks Friday mbera ku levels lounge when avayo nengenda ku fem ekololo still ngera ku fem nasoka kolerayo every Wednesday ne MC Cats ne mukwano gwange gona inkona yeba mita charity twakolanga fena ne nkolera ku fem every Wednesday ne MC Cats no night bagitanga meet your celebrity then nemvayo fem neddamu nerabanga omulimu weguli netwale Friday still kati netuvaawo nengenda ku web lounge nakolerayo ebatwa still nabo Friday yabwe nga tukolera every Friday nga tukola ne cream DJ cream nga banji ba DJs abaka nga tukola ne DJ Nimrod then when avawe night we yali ekutewo manyi bakuwa night ngeri dal we malo kwatayo ne bakuuza endala kwenda liri dal nga kiri wali chipikinze so nensigala ku web lounge ne bampa Tuesday nga nkola ne DJ Shield nga tukola ne DJ Shield when chiviramu nga nkola ne DJ Shield ne ku every Tuesday no ku Exo every Wednesday nga nkola ne Sandra Teta abasinga bamumanyi ne Charity twakola nga Teta Sandra ya Teta Sandra sona okay awe na chiviramu watu gamenti nno amabaga gaba sente nyingi ku hostinga night night eno kwa 1.5 1.21 yeah ku sente zali okola ogamba otandika mbivemu ebintu ebyo nalokoka nembivaamu just kulokoka yeah nga ndaba nti nalaba ekitangala enso kiyita fe tukiyita ekitangala nalaba ekitangala nemanye tuufu ekuba etuufu wenina otambulira biri nembyenenya embivaamu kati nno wegenda kubanga wanyumira wagenda kunyumira nnyo before nga tonalaba kkubo ttuufu nakulaba kitangala biki ebyakunyigirizanga mu mutima ebyasinga nga okukugaba nti kandabe ekkuba ettuufu ekibuuzo ekyo ebyasinga okunyiga byenagamba nti ebyasinga kunyiga wano mu kuhostinga omanyi hosting they give us abaana bali mu hosting si kyabirimu naye abaana bali mu hosting babatuuma amaanyi amangi it is kirbi nnyo ate kiruma by the way kirumanyo bobanga ng'omanyi oli mu kunoonya sente omukyala yonna gy'ali alina okukola tulimu gamba nti tudipendinga ku basajja so omukazi yenna ng'ali eyo nga hasola ng'anoonya sente engeri yonna gy'anoonyamu sente kirumanyi ate okubanga g'oli mu kunoonya sente oli n'avaayo n'akuyita amanya really biruma abasinga bamanyi abaana ba hosti tebalina laavu abaana ba hosti bayaaya beera n'abasajja nga 10 nga wekimbuuza wano naye nga tebwe ekityo si bwe kiri ava wano n'agenda n'anoonya sente kuba bufuna sente nnungi SB4 muntu wakuwa 1.5 1.2 only one night stand that is a lot of anti gwokutuuka ogamba kuba bagamba nti obanga okola sente naye bakwogerera osigala okola ate kasobanga omanyi nti si kikola lwaki abanzija ku mulamwa naye gwe okutuuka waliwo situation gy'oyitamu tugeza kati nze ndi mubina ebintu yaliwa ku situation bagambe nti oyo mubbi ono biki ololere oba ogende samu oyo osilaanireyo ogudde mu babbi situation ezo z'olwanagana nazo ze zikwetera okugwa mu kintu okuva like n'okivaamu gwe tubulireko olunaku lumu lwewasiŋŋaana mu mbeera y'ohosting n'ogamba nti sifunangako eyo embeera eyanyiga nnyo ekituusa ogamba nti nvudde mu hosting saagifunako naye nga bwe nkugambye nalaba ekitangaala nendaba nga Nicole nina okuba nga sina beera in this kind of a life nga nina okulokoka siina kyantuukako batugamba nti house parties ze bakola nga mmwe ne babapangisa ne mugenda tebaba biggala nkirese bubi nti omusajja akola house party ewuwe nayita bakyali be nga 14 nabaleeta mmwe abantu nga 5 kati ng'olina okuva kwono nodda kwoli bwategese ofunamu otya house party ezo ogenda nosasula ng'ekifo oba ennyumba somewhere then nomala nokola wiring opangisa ba DJs
Okitegera n'okola wiring music buli kimu nekibeera nga kiri set. Then otandika ogamba nti ticket ngenda gitunda ku mitwalo for example 15. Ticket emu. Ya ticket emu. Okujja okuyingira nze. Ya kuyingira. Kati ezo house parties bwezityo bwe zibeera. Notunda ticket nkuwadde example nti ku mitwalo 15 bw'oyingira ofunako ekyokunywa like that. Kati goba bwakibaze n'ogamba bwe mba batuguze ticket ya mitwalo 15 ne tumuwako for example nga chupa za biri nga 3 oba 4 okitegeera. Bwetyo like that. Or either n'ogamba nti omuwadde 15 naye nga omuwa chupa ya wine. Nti chupa ya wine ya mitwalo ogisuubudde eri ogisuubudde oba ne Jameson kijjukire emyenge gibeera munda toyingira na mwenge. So emyenge giri ogenda n'ogijjayo ku layisi gwe n'obalira okwe. Yeah. Baluka nti house parties ezo ana posta tuziraba nti osasula 15 ojja kuwa n'ekyana. Ekyana ekyo abaana eraba bino ebintu byakunyumirwa bulamu nti abaana bwe bajja jesu omuwala ayinza kati gwe n'okuŋŋaanya banno no nabaga mwina kwambala buno by the way posters zentera okulaba eza house parties ezo batera okubako omwana nga yambadde kano bwe kati. Ekintu ekyo ngenda kyogera bwe nti kati ngenda kyogerera mu ngeri kati gyenimu ey'eddiini. Omuntu oba tonalokoka nga amaaso teganaba kweggula tonalaba kitangaala. Look bw'oba oyambadde ebyo ebintu ebimpi gwoba olowooza I am sexy. Okitegeera obeera sexy. Kyekyo kifaananyi kye tulabiramu wali eri nti ki nga tonalokoka tonaba kulaba kitangaala gwobeera ogamba nti nze ndi sexy bwenti bwenna obeera era bw'oba toyambadde ebintu ebimpi oba enkunamyo you're not sexy in that. Actually oba toli ku level y'okusuleyinga. Okitegeera. Okay gwe tuli ku side yo gwe nga gwe bano tebabikolanga beweegaana tugezageza house parties n'ava kuno nadda kuno nadda kwoli sibirabangako shows ze nali ntegeseeko nezi house parties nali nkoze ekintu ekyo ate kibeerangayo so simanyi oba kati ababitegeka bibeerayo ate mabaala ze ne bwasanga nti hostel era asuze wa kabalagala luli asuze mutundwe luno asuze makindi kugamba nga hostel era nawe we waasula host tekiriyo teriyo host atalina wabeera ate by the way host babeera balina kanagamba nti kati nina erinnya so mu buli ngeri yonna olina ocreating n'ogamba nti nina okweprotectinga nga nze erinnya lyange otherwise bafans abantu aba bulijjo ebyo ate waliwo SB4 n'abantu abagalagamba nti oyo omumanyi naye nga talina nakyakumanyiiko oshegera be baleetaaga amaanyi nagamba oyo muwala nasula naye naye nga budda mu mazima tamumanyi namumanya so abantu be bato gye bali naye nga mu byaddala bwekyo si bwe kiri. Okuvaayo niko n'ogamba nti nze ndi mulokole kyewuunyisa ensi kyewuunyisa mikwano gyo be wacakalanga nabo mu mabaala kituufu oba oli awo wotukakasa ennyo kiyinza okulongoosaamu ku mpisa z'abantu abamu naddala abaana ab'obuwala be mwacakalanga ne mugamba nti tugenze kukuula ne mugamba nti tugenze kyewuunyisa wafuna buzibu ki waganya otubuulira oyo naye mukwano gwe yagwa mu buzibu no tewali nze ngenda kwogerako nga nze kweyogerako nga nze nze okulokoka kwange siina buzibu bwe nafuna siina kizibu kye nafuna tewogerako mu ddwaliro ne bakebeera ne bakuba kapapula nti neta tewali kyabeerawo wabula nze ngamba nti wali abalokole kyemanyi mwoyo mutuukirivu ayinza okukka okitegeera kati olunaku olw'okulokoka si nti bwe mba ndokosa ne gunda yina olokoka naye time yo weetuuka ey'okulokoka tosaagibuuka okitegeera tosaagibuuka so buli muntu alina time ye ey'okulokoka nti nange be nalekayo bannange abali eyo time yaabwe bwenaatuuka era nabo bajja kukola ki bajja lokoka naye ogomba okukolala ku musumba eyakkuba enjiri pasitani ebintu bino byewuunyisa nze we nalokera sina na musumba yankuba enjiri that is funny however nze nina we nasabiranga olusaba subala nikolo wetaaga kolera mukama ngamba nze nali sibikiriza mebi naye nga bwe nagambye call bwejja n'ogandi call oyina olokoka tosa katonda mwepena you can't run away era ne bwe weetoola bwoti kyajja kitya wali weebase actually wagenda n'okosinga naye tinakuma ssente zo omanye ng'ekino ekingeri gye kyabeeramu I started feeling nga mpulira ebintu by'ebbaala bintamu just from nowhere nze nina business ey'ebbaala by the way na restaurant bagiyita 250 bar and grave eri yawo Mengo nali nkoleramu nga nze yeebereramu but wake up in the morning ne mpulira nga ebintu by'amabbaala bintamu simanyi
but nze nikugamba feeling tena feeling ekintu kyonna ekyokulokoka kirieko kijje nga mpulira siyagala kubeera mabaala ntandise okudojinga mikwano gyange be nakolanga naye banga tugende tulinayo emweji tugende nga mpulira siyagala mpulira si fittingayo mu society so actually nagendako e Rwanda ngenze kulaba mukadde before nempulira nga omutima guganya nze nentandika okuziira nga bwenywa okucupa y'omwenge nga emirembe gimpula nempulira nga nina okutya okw'amaanyi mu mubiri gwange mutima nentya nembulwako n'emirembe so nenziramu omwenge tebaguvaako mangu bayina nentandika okubeera kyali kisa kya mukama nze nikola okulokoka oba n'okuva ku mwenge just kisa kya mukama bangi bagezaako okwagala kuva mwenge bigaanye era si kyangu so naye nze nga buli lwengunywa mpulira okutya okw'amaanyi nempulira fiya mu mutima ogwange era ne bwemba nempulira nga just something yeyo experience gyenafuna nze okuva ku mwenge nensooka nva ku whiskies nengamba oba whisky y'amaanyi kati na omubiri gunafuye nenzira ku bia kyekimu nenzira ku siminofu omanyi omuntu waba ayiga okunywa asookera kasiminofu nenzira kasiminofu nenfuna experience yemu until bwenaga no abantu gambe nti wali togusobola onywanga cupa mmeka tugeze whisky onywanga whisky ki nali munywi mulungi by the way kubanga we could be like maybe 2 sometimes n'omuwala gwe nali nkola nayoyo but netunywa like 3 bottles of black label oba Hennessy chupa 2 whisky zo z'amaanyi so it's not ngatovaako to blacking out ngato blacking out takifunako mu bulamu bwo tokyojjukira nti wa blacking out ne bakutwala n'okera bukezi ng'oli mu nnyumba ya musajja nga tomumanyi namumanya tekimbeerangako ate bwe nali nkolanga twabeeranga tuli mitinga emyenge kubanga tosobola kuvaako nga toyo hosting no over kubeera nga oli mu line beers wawunsikanga bumeka bu beer naye sinywa nnyo beer era ekyo kyaŋŋamba nti ndabika omwenge guganye kanzire ku beer nenfuna experience yemu okay olwo olokose kati watandikirawa okusa kuba muntu yenna yenna omulokole nze mukulu endokoka yange twali ku kyalo ngenda bayita crusade ne bantu tebalokoka olunaku ne lukeera olunaku lumu balina lwakuna nzijukira ne bayita abalokose nga teri n'omu ne ŋŋamba zika ngende ne bekuswaza basumba ne ŋŋenda ne bansabira manyi byakusaaga ne nvaawo ne ŋŋenda ku church kutuuka ku church naye senga ali mukuba nanga bayigiriza abantu ennanga n'ejjita ate nga nabyagala ntandika okuyiga kweganga kikakatako okugenda ku church okuyiga ennanga n'ejjita eyo gye nava ne nnyambala omwoyo omutukuvu nannyambala paka kati ndi mulokole igwe nze nga bwe nagambye okulokoka kwange omusumba yanja tuzaali eyo Rwanda natuuka ewaka it was at night nga neebase nenfuna experience like nembulwa omukka ne gubula okige omukka bwe gubula nenzire ne like nenwanyisa nenzire engulu era naye neebase ne mukadde wange naŋŋamba kiki ne muganda nayo tewali fine kati enkeera ku makya nali nina okudda ne muganda naye manyi maama sigenda kuddayo e Uganda nga sifunya nsabira nga mpulira bwe naavaayo nga mu butuufu nga saatudde eyiza naye mpulira nga ngenda fiira mukubo ye experience gye nafunanga munze era kwolwo nakola ki nagamba maama kubira omusumba ewaffe ajanjatuza omusumba yo yanjatuza nenjatula bwe ntyo era navaayo nga mpulira nneko emirembe ku mutima ne ŋŋamba sibiddamu munda muli mu mutima ne ŋŋamba nikola kitadde era awo Katonda we yatuyambira ne tuyingira bayirayo gundi kalantini kati bwe ntuuka ewaka nze neebaza nnyo mukama lwa kalantini nze abalala bagyevuma simanyi ki naye nze nga nze neebaza mukama olwa kalantini kuba kalantini yanyambako okubeera so connected to God nembeera nti nagetinga so close eri mukama ekintu ekyo nkyebaliza nnyo mukama so kalantini we yayingirayo nembeera ewaka kataawo wekyafuukira nnyo ekyamaanyi nembeera so close eri mukama olwo okomyewo Uganda mu kalantini abasinga bakolanga za house parties era kati nze bwe bakoleranga za house party nga nze ndi eno nzikola overnight nga ninako nebempita ewaka era bampitanga naye nabagamba we nali ndokose definitely na terminatinga contract zange n'amabaala ge nali nkola nabo nenkubira bosi wange nembagamba nze sikyaddamu bintu by'amabaala mbivuddemu biki abasinga ne balowooza no ngenda nafumbirwa kulabika yafunye omusajja agenda fumbirwa naye nga bwe kityo si bwe kyali so neŋŋamba ne be nali nkola nabo bintu bino bivuddemu era ne beewuunya nnyo ne bagamba bampa myezi egi tumuwe emyezi 2 negigwako tulindeko lockdown eggwe tuddemu okutambula obulungi
Kitegeera nga kyekyo kye bampaso. Lockdown yajja nga wakaveewo omukadde e Rwanda. Ate wakuma oli mulokole. Sente zewakola nga wazikolanga mu mabaala ng'oli host. Ogiyiseemu ta lockdown eno. Katonda w'amaanyi era wa kisa. Bagenda okulokinga nga nina sente zena savinga nga nze ng'omukyala. So safuna buzibu bwonna mugoni mu lockdown. N'ekizibu kya sente sakifunako because I had the saving already. Kati gwe pastor. Siri pastor. Siri pastor babula. I would just say I'm a woman of God. Nicole. Osubirayo kufuuka omusumba kuba bakukwasanga night ng'erimu abantu bana. N'ogisitula n'efuuka good night. Endige kale abantu abo abajjanga ku lulwo. Lwaki oli selfish gwe oli mu nsi bagira batya? Mundi muzi ey'ekitangaala. Kati bo balese mu kizikiza. Sigenda balekayo by the way. When namala olokoka nafuna idea. Nengamba nti kendokose. Engeri gye mbadde mpitanga abantu ne bajja ne banywa omwenge ne batamiira. Kitegeera ate ekifo ne kijula. So I'm planning to do something that is touching souls. Kuba nkya registering nkyalinze empapula zifulume. Touching souls njagala kuteeka mu night nga it's praise and worship night. Mubaala? No. Neda. Ofuna ng'ekifo like kanisa. Nomadizinga tulumbako. Kuba tendo. Neda. So njagala kola night. It's tekuli kubuulira njiri. Tekuli ki. Wabula nga njagala abantu benatwala ng'eri. Tukole night nga yakutendereza Mukama. It's just praise and worship night. Kyokka nga kye kibeerayo in that night. Tewali musumba wabula nga gwe bw'oba owulira oyagala kutendereza nga you come on that night. Kye njagala okola. And that is touching souls. Erimu ebintu bingi. Walina mikwano gyo nga Sandra goyogeddeko yaaliwa. Sandra gyali talina buzibu mulungi. Lwaki tomusembeza n'omubulira ebirungi obulungi obuli mu Mukama n'omulaga ensi eno ave mu nsi y'omuliro y'ekizikiza n'omusembeza mu nsi ejjudde ekitangala ejjudde ebirungi ebikukutanga ng'omubisi gw'enjuki. SB sigambye nti Sandra ali mu nsi ey'ekizikiza oba ki. Wabula obulamu mpozi obulamu bwali. Mukwogera togaye nti twalokoka ogabe nalokoka. Gwenga. Yes, definitely. Naye ekintu ky'okulokoka omuntu oyogera naye okitegeera kiri gya nange baŋŋambanga abasumba bangi baŋŋambanga Nicole olina okuweereza Mukama naye ate time bwe batenatuuka gwe tosaa kitegeera until eddoboozi lya Mukama bwe lyogera naawe kiri kyekola kyokka. Waliwo n'abalokole abali mu bulokole naye nga mu byaddala munda muli tugendayo lwa intentions endala. So ekintu kyonna eky'obulokola kiba kisa kya Mukama. So omuntu omugamba time ye bwetuuka n'akola ki n'alokoka. Watufuna Uganda yaffe Uganda yatabuka. Mu bulamu bw'ofuna ekyamagero ofuna abalabe bangi n'ofuna emikwano emipya. Okuva bwe walokoka kiri kirakusaidiyo. Kuva bwe nalokoka emikwano gye nali nina bona actually I will say all of them twapatinga. Nsuubira nti channels zaayawukana kubanga nze bwe nali ndokose ndoozi tebitegerekeka era what they did was Nicole yalokoka Nicole which is okay. Sikidenying and I thank God for that. Nkyenyumirizaamu kubanga ndi mulokole. So naye nga kati channels batono nnyo betusigala definitely naye era bwe twogera kungulu kati ekyatwawula ndowooza kyali kitugata zaalinga bbaala mwenge ebyo naye ate si kyejjusa kuba abalungi be bayingira kati. Waliwo oluyimba lwa Asani Ndugga Mukama nti kula omugugu si gwe wakobera ku musaala. Omanyi oluyimba? Ndimanyi oluyimba. Tugambe nti bakutikkula omugugu yakutikkula omugugu. Okweweera like okumala okutikkula omugugu obulamu bwo obulira otya? Bulungi nnyo. Obulira nga obulira obuyingira ssaawa 2 nga lero obuyingira ku makya. Bulungi nnyo. Nze kyensi ogamba by the way eno ntanda bagiyita entanda njiwa abaana ab'obuwala abali wabweru mu bintu bino there is nothing good there. Wakimbuzaako like challenges that facing eri abaana ab'obuwala abatanagenda era abatanayingira mu bintu by'amabaala tewali kyamaanyi tewali kalungi akaliwo okujjako era sitiru ng'ogamba nti mulimu nfuna ssente
naye ebintu ebiri eri there is nothing good kyenyinza okugamba abaana abobuwala kyensobola okukutira noonya ssente weefeeko ng'omwana w'omuwala olimu okubeera nti weegomba kuba eri waliyo ebintu ebyokukema bingi nnyo nga olaba ati abawala basinga wano Kampala obulamu bwe balivinga however that is part bwotyo bw'oba oyagala kulivinga obulamu obwo omuzinga agamba life is what you make it so abali eyo asobola okujja n'agamba ngenze mu bbaala naye nga intention yo y'omubaala olusinga bw'ogambye nti wabeerayo abasajja yes ebintu ebyo byonna bibeerayo mabaala nti ogendagendayo nogamba ngenda funa omusajja gunda kuweeyo ekyabiri osule nayo nga wakyogedde ekintu ekyo kiyinza kubeera ku bawala abajja naye si kuba hositi nga bwe nagambye kuba hositi abafuna ssente okitegeera hositi abagenda funa kakaddeni kamu n'ekitundu n'ate yazze aba azze ku spending okitegeera ezo ziba zaaki eza 1.5 zemufuna baba bakusasula musaala kiringa nga bogamba nti DJ agenda kuba ku wano ne bamuwa ssente muyimba agenda kuyimba ku kivulugunyi nga ino sasulibwa that is enough what you twakola ogenda hosting night wano definitely mukanya ssente nga tonaba natandika nakola night netaga ssente wezi kusinzira nga bwe mukanyiza. Okay, aliko SB4 MEDIA tugusa ensonga program eno ewagiddwa studio empya bagiyita Final Touch Records ngera esangwa Makindi awo studio yevuddeyo kubeera nga tutumula ebitone by'abaana naddala abayimbi abato tujja kubanga tutunulira nnyo abayimbi abato tukoze tutya okujjayo ekitone ky'ogwe ng'olina ekitone eky'okuyimba studio eriemu bagita Final Touch Records nga gye bujja tujja kubanga tubawa details okoze otya okujja namba z'essimu just beera amaaso gakumire ku SB4 MEDIA nga bagita Final Touch Records wali Makindi we tusangibwa tujja kubanga tubabuulira n'omukyalo ono atusuubizza kata kuyimba yakayimba ka gospel kituufu era nzijja Okay, mikwano gyo be wacakalanga nabo naddala abawala abali bakati waliwo abakulaba kituufu kiki osobola okubagamba kyembagamba bambi mwena mbegayiridde ensi eno ne bwe yeetooloola ne bw'oligenda Bulaaya n'okola ki at the end of the day you need God ebyo byonna bye tukola mu nsi ensi eno ne bwe gyetooloola n'oginaaba n'ogimalayo weetaaga Mukama kuba buli kimu bino bye tunoonya byonna biri eri Mukama woka so mbakuutira ne mbagamba banange mwenna mungoberere mulokoke mugi tusinze Mukama tuweereze Mukama Katonda waffe emirundi ebiri waliwo omulokole ow'okungulu ng'omusanga mu kyaki n'asaba n'asiiba naye nga gw'omutima gwe ekitiko butwa ekyo badde okimanyi n'ola nti pasita yakutta omwana te pasita yasse omuntu bw'ati which means yalokoka ku mubiri gwe walokokawa munda mu mutima mu mutima ddala era ndi ready kuweereza Mukama Katonda wange obulamu bwange bwonna mpaka lwe ndiva ku nsi Katonda nga mpise but I will serve God nja kukolera Mukama kati nno mu nsi abantu gye balimu ey'ekizikiza bagamba Katonda yatonda omwenge tulina okugunywa onywako gwe sinywa mwenge waliwo mu Bayibuli wekiwandiikibwa nti tulina kunywa ku mwenge Bayibuli terina weegamba nti munywe omwenge teriyo however abantu bagenda ne bakozesa kino mba okunywa si kibi onywako katini eshegeera naye omwenge sinywa mwenge ne bwe bwabeeramu 1% of it sinywa mwenge kyewunyisa okubanga omuntu mu mwaka gumu kale mu myezi ebiri olokoka nnyo okutuuka ku kintu ekyo ngenda kubuuza kibuuzo kiri fane olinayo omusajja olinayo gw'olaba siina oli singo kuba ebiseera ebisinga fe abasajja bw'ofuna omukyala asobola okukukyusa n'akuteeka mu bigere mayagala otambulire mmwe ku sayidi yammwe abakyala nti bw'ofuna omusajja osobola okukyuka omusajja asobola okukukyusa n'agamba nti obadde mu bbala giveemu obadde musiraamu lokoka obadde oyambala bimpi yambala biwanvu tolina gw'olaba siina gwe ndaba nze just I'm looking up for the God ebirala omanyi buli bwoba ng'olina Mukama ebirala munne bijja bigoberera
they just fall up. Nga tuwumbawumba waliwo obulamu bwagenda okusubwa sina bulamu okubeerawo nga wiiki ng'osobola okukolawo nga miliyoni zo nga 4 zobadde okola eri obogera bumisinga ku misinga obulamu nga wano tudde ne Sandra wano tudde n'emikwano gy'emirala nga wali awo ziredirebbo nga zammwe ng'olina okuginywa n'ogimalawo obulamu obwo siina kyemugenda okusubwamu yadde n'akatono bwe kati actually nebaza Mukama okuba nti obulamu nabuvaamu so siina kyengenda obusubwamu tena kyosubwa there is nothing tewali nebaza bwebaza Mukama eyabunzijamu buli kirungi kibeerako n'ekibi nga tuwumbawumba birungi byofunye mu bulamu obwo nina bye properties enfunye mu bulamu bwa hostinga I have something nina ka business kange kenina je kali nakajja mu hosting ninayo n'ebirala tebabyogera ku kamera kati naawo omwoyo mutukuvu agambira nti ng'oyagala okwerabira obulamu tugeze nga wano ba ne boyfriend ng'oyagala omwerabira totale nga mu mukyayi okukwata ebifaananyi bye n'obyokya engoye ze n'ozookya kati gwe bizinensi nga wagijja eri olowooza lwemuteegere bwetu n'oddayo nogaa nti akansikayo ku ssente endala olaba nagifuna mu bulamu I thank God still kuba njiina neekozesa so tewali kigamba nti kyekigenda okunziza kuba nze nina Mukama nze okulokoka Katonda yampita buyisi n'agamba niko kati tasaa kukkiriza ate nzireyo ekyo nkisaba ne mu nsala zange za buli lunaku Mukama toŋŋanya kuddayo mu nsi gye nalimu bizinesi gyeri etambula mikwano gyo giri bubi gyobeeranga nayo eri basiiba njala kuba amabaala baagaggala abaana abamu bagenda mu mabaala kweyiiya bakitegeera kintu kweyiiya tinojja nti kangendeyo sinafunayo lena ngula ecupa za bia bwesti kawunta nenzizaayo nebampayo ku ssente abansi bula nampera zaayo ekyebiri nanyoka n'etaano nadde waka kati totale talina obulamu buno tetulina butambuliza nti we nali nkola kati babagala mabaala waliwo yafa tebaliwo tomanya no nze bemmanyi balamu gye bali naye bonna balamu okitegeera so era ababadde nga bakola mu mabaala kitegeera nga ne kati bakyali balamu kitegeeza nti Katonda sookukuuma kuba Katonda ffenna tukumidde mu lockdown nga tetukola twabeerawo mu kaseera nga tewali tofuluma na waka ng'olina okubeera waka Katonda yatukuma tetwabeerawo so kitegeeza nti buli kimu kye tunoonya ku nsi kuno kiri eri Mukama ne zino ssente zonna ne ssente zenafunanga nze sigenda kubiya sinayinfuna ssente so neze ssente zenafunanga eri Mukama era njafuna ezisingako kuba byonna biva eri Katonda obako bwosembayo bwosobola okugaba bannannyini mabaala nga ye walengera omulala anyira ku Facebook kweta na one night na hostinga nga ye nannyini bbaala amuyitire bakasitoma anti guba mulimu nga bwe nagukolanga gwabeeranga mulimu but nga bwe nagambye before nti life is what you make it bw'osalawo n'omakinga obulamu bwo bwa bbaala naye nze kyeŋŋamba abaana abato abawala naddala abato tewali kirungi mu bbaala baswita mugendayo togenda kunoonya omulimu bbaala don't go there and you're going to host a night unless gwe bwotyo bweyagala okole ki nze kyonsaga just mwekwata eri Mukama buli kimu tewali tokyagendako yadde out nsoogendako once in a while biiki nengendako somewhere Sheraton Serena mu bifo saakala nnyo bayize kati ebintu ebireekaana nnyo nnyo mu magaala naddala bino mpozi nga ni mugosi nyumirwa nnyo nnyo movanite osabirawo nsabira ku Fanero Ministries eri wano ku Uma ewa Apostle Grace Lubega ye musumbawo wange ku Fanero mbeerayo every Thursday ku Lwokuna naye kati every Sunday church gye nina ogendamu ewa pastor wange kati nti mupya nina gwe nafunye pastor buki no pastor omupya gwe wafunye okay kati wengenda okusabira nga bwe mbadde ngambye nti bwe lwakuna mbeera ku Fanero Ministries ku Uma Ground every Thursday wensabira then ku Sunday mba nsabira Nansana pastor Bugembe okay no sometimes tukuleetera omuntu nakunyumiza emboozi ye tuba tutulese kunyumirwa oba tulese kuyiga leero tuba tukwetedde niko
kunyumiriza emboozi nsubira nti emboozi eyo koze bulungi gwe olina kyoyizeemu londamu ebikugasa byoba okwata mu bwongo obwo ebitakugasa bireke bangi tuyita mu bulamu nga tumanyi nti tuli mu kola kituufu naye nga tuli mu bulamu obw'okwerimba tuli mu bulamu obw'okwebuzaabuza nogaa nti nze kwetya bbiya nkikuba wali n'enjinywa omanyi nti essaawa eyo bwe bulamu bwogenda kubeeramu naye ogenda kubeera mu bulamu obwo paka ddi sometimes tuddeko eri omukama olunaku osabako emirundi emeka kale mu wiiki osabako kale mu mwezi kale mu mwaka ddi woogendako mu kyaki n'osabako oba ddi woofukamira mu kisenge kyaba mu ddiro lyo n'ogamba mukama katonda yantonda nkumira bazadde bange nange onkuume weebale kumpangaaza mu nsi eno okikolako ddi mu bulamu obwo nonno kano kalowoozo nti gwali eyo gw'omuvubuka ogwo omubiri gw'olina gukulimbalimba essimu yo wookebera bwoti mu mannya g'amasimu nga essimu ejjudde mulimu mannya g'abakazi g'abawala bikulimba ku whatsapp yo nookebera mu whatsapp yo nga kuliko messages nga 100 buli mwa kwita hi dear hey babe ererere bikulimba ebirungi biri eri katonda funako obudde oddeko eri omukama oba oli awo n'obulamu bwe ojja kulaba nga butambula niko obulamu bwe butambula ebyamabala yabivaamu bingi ebyekoledde tujja kufunanga olunaku tumuleetenga wano kuba bingi tulina okwogerako bingi gwe balina okweга alina experience nene nnyo gyatusinga mu saidi yeeri gyabadde mu mabaala kuba gatabaddemu agalabyeko alabye kubagunywa ne bamuteeka buteesuka wilbalo ne bamutwala ewaka nga ne waka takyajjukirayo alabye ku bantu abasula mu bbaala namusokosa ku ssaawa 7 nga yasuze mu bbaala so SB4 MEDIA tuguse ensonga tujja kubanga tubaleeteranga Nakoowa tubulire ku experience eyo ate naawe oyige sharinga akatambi kano likinga ate era commentinga gwoyinza okuba nga interview eno ofunye kyoyizeemu naddala ddala gwe omwana w'obuwala gwali eyo nga tozibuka nga maaso nti nina okwekolerera nga obulamu bwo kugenda mu bbaala n'okuulayo oli eccupa n'okuulayo oli 2 n'odde bakangwe namu 5,000 baka 7 ekya n'olyako ekyemisana 2 transport ne zikuzzayo mu bbaala obulamu obwo tubwesonyiwe obulamu obwo tubuleke bwe weekwasa mukama buli kimu kisoboka waliyo obubaka obusembayo bwonna obubaka obusembayo ngenda butuusa ku baana b'obuwala nze njagala nnyo okwekuutira ku baana b'obuwala naddala bano abalowooza nti ebbaala bwe bulamu no bamikwano bwetyo si bwe kiri kyensa okugamba saba mukama obulamu buno gumiikiriza mu nsi kuno obugumiikiriza kyekisinga mugumiikirize nnyo n'obulamu bwammwe banange bweru waliyo obulwadde mugumiikirize nga bwe musaba ne mukama buli kimu katonda ajja kibawa so si buno obulamu bwa outside bumalu akoze ku kamera nga bulijjo nze muzukulu kabakajja omugeye Ssebunya beera bulungi weeraba